Yes, okay. Platinum Films atenete. Tutandika butandise egenda maaso mulambalamba era tolina kulikandi osubwa. Kyekitundu kyaffe ekyokusatu ekya firimu eno ekutuusiddwako banaffe aba New Ladies Corner Publishing System. Kaakati tulengera waliwo essanduuku etuuse. Essanduuku eno mu kujja waliwo eyajja nayo. Wagiraba yatya. Odduka olaga wajangu. Bamunonye naye bamunonedde mu ssanduuku tunuulira. Jangu ojja kujja. Ebyo byoliko byonna osaaga yitawo. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. Mukazi wattu yakanda kusiita. Kumbe waliwo yali alengera erudda mu bikola bino byonna nga bigenda maaso. Ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'omuntu. Ono bw'alaba nga waliwo azze teyazzaako buzza. Katonda watu. Ono yamutaasizza omwami ogenda otuuka. Omukyala babadde bamutute babadde bamutwala wa. Omukyala abadde atwaliddwa babadde bamutwala wa. Firimu egenda maaso. Kikutte waleali. Kikutaawo. Kumbe ono yataasizza. Emiwunyo gibadde gizze. Ekyatandika butandise egenda maaso. Alimu amaanyi ag'enjawulo. Maanyi kigano lwaki ono alimu amaanyi ag'enjawulo era alabika okuba niyo mu ku bakuumi ab'amaanyi abazaalirwa nabo ku ttaka lino ab'amaanyi ennyo. Tugenda maaso. Batugamba ni Platinum Films Incorporated. Tutandika butandisi ate ne tebakutuusizzaako firimu yaffe egenda maaso mpolampola. Bagamba ni Kibirige Mustafa akomyewo. Musisi Shafik, Jamil Junior, Senyonjo, Wamone Hawa Neya. Bagamba ni Sekanjako Patrick. Wanunga Suzani Nyangoma nga next kudeni kwali. Batugamba ni Sharoni Namukwaya nga Kigongo. Era na Nyanzi Madina. Kale nga bagamba ni Moise Layton ne Shalom Godwin. Batugamba Ivan James. Efirimu ya Gladstone emanyikiddwa nga Katonda w'oku nsi ekitundu ekyokusatu. Kaakati ku mulundi guno ne tujja tandikira mu bbala erudda. Abakyala bano jjukira mu Bwakabaka mwe bali bafumbirwa omusajja omu naye ng'entegeeragana tewali nga w'omanya ebintu by'abakyala buli abeera mu bufumbo aba ayagala abe nga yabwezza. Baali balina okukikuba ku mulundi guli naye lwakubamba ono ku luno yatya nnyo n'adduka. Kati baabano batandise okuddamu okwekubaana baagala babe nga bakituuzaako endondi bakikube nga siwali ayamba. Kiikyo bakiyisa amanya kyekiswa ye mukyala omukulu yatambula ne faani ye etambula emuwujja. Owujja ki gwe wujja nnyo faani bagirabula wetegezaako okuwunga bajja gikuba. Kati yamugabwe nkwata amagulu kwata emikono tutte busu. Tulina kikwasaganya ffenna wamu tondekerera tukikube tukihutule basi. Kati nga bayingirawo enteesaganya zonna ezigenda maaso zakulaba nga bawutulaani Mukakabaka ye mukama waabwe bonna gwe bagoberera ye mukulu munange nga babalaabala nga bagenda maaso babalaabala bamuvumye bamuyisa ekikuuno kyakufuuka ekikuuno basi. Sebo ne bamugulako olutalo watutabukira ku mulundi guli nga weeyita ki. Kati sebo weeyita ow'amaanyi leero gwe tukulina. Kati baasooka ne bagobawo Meidi bamugobye. Tugenda kukuba wano nga siwali gw'oyinza kukaabira kuyamba. Ogenda okwetegereza oli bamugoba n'alema. Kati nasooka amuyoola ono n'adduka bavudde eri bateeseza we muyoola amabeere kwata amagulu. Oli adduse buddusi ne Meidi nazzaako.
ono genda okuyita nyegenya ate mundekadde nyegenya banzita nabagamba nja kukuba tereza emigongo megenya jangu naawe nyegenya samba nzise nyegenya onvuddemu nyegenya gwe obindeetedde kati ogenda kulya mudonga nti oyinza otya okuneyimbamu oyagala okunkuba kwata kambulya yateeseza yakoze eddiiru ne munne wabula abantu balamu bazibu emiwunya olukoledde eyagikoleezeza n'atandika bamulekedde ebizibu bye kaakajjukira mukomekereza kitundu ekyokubiri waliwo omukyala eyajja era okulekani anono omukyala ono wakati w'okubaani waliwo ekyali kimwetaagisa ennyo alina ng'okukwata okuba okubanga ayitawo naye tujjukire okujja kw'omwana oli omulenzi gwe yali yakuza omwana oli yava ku mazzi era yali yava ku bwakabaka buno yonna gye yali yaddukira mukama yamanyi naye mu kukomawo okwo waliwo omulimu omuki omutongole gwe yalina okukola ono yamuleeta ku mazzi bulambalamba kwe kujja n'atandika okuyita empewo za kuno empewo bwe zijja ono kwe kukomawo yakomawo kyava akwata ku ono ne bakwata ekkubo babuzeewo modulo na munayiyo babuzeewo kikulu ekyo kaakati oluvannyuma bano bakomawo kati basanga ate ono teyesimbye gyali mulyango vaayo temujja kuyingira waliwo woodi ezazze nga zikaluba siwali ayingira ngugambye eddeeri kati gwe naawe oliawo weerabidde omulimu ogwakuleeta bakugamba okujja okukuuma tewamanya wookoma mu kukuumakwo weerabidde agamba bino nti nze omu ku bakyala kabaka bayagala ennyo katonda bwaffe kyokka okagamba kali wano kazimba kadala kalinga ssekkoko enkuba etonnya oba alinga atandaba nti enkuba entonnya mukyala mukulu najja oba yamugjawa baaba ayina amaanyi ate azitowa alinga nduusi kati ozimba katirawo tukole tutya vaayo ekigwa eri gwe manya wookoma naawe toddayo gweno njako awaabirewo omukulu oba tomanyi wooyinako vaayo kino kirina enguuvu babagobyeyo oba kyekigenda mu maaso kati nyegenya najja nyegenya bajja munyeenya genda onyenyeza eri kasajja kalina amaanyi jjukira kakanyama tonkonere naawe sembereri naawe toneriranye vaayo enkolagana tewali buli omwaso ojja mune balinga baana banjala gwe temumaki nti nze mukabuzi omuganzi wano ye muganzi njagala kino kiveeyo sobola okuba nga tulaba kabaka baagala okulaba mukama waabwe kumbe wadde eziri wano toli ayingira lwaki otugaana okuyingira byonna bikanyuze bweru ate enkuba etonnya ng'agamba tugenda kulindira wano kakibe kyojja kuggulawo ebyo byoliko osaaga ye kiki ekiri munda lwaki batugaana okuyingira ye kadi baatandika okwesojja jjukira enkolagana tewali nga omanyi bakazi bajja baba tebakwatagana naye ng'ate byo bitadde ku bbali kale omusajja gwabawuyo omusajja gwe bajja ofumbira ye balina baba mwagala buli omu akolanga bw'asobola abeere mu kifo ekisooka bakevuma beevuma kati obusungu bwana ate ali mulyango batandise bwessaako bo bennyini katuba tuli awo omukulu obwedda abalwanya kabalwanya n'avaayo mukulu kabalwanya yuno kati kumba obwedda ali bize abadde alina ensolo zayiga munda wano bye biki ebyo omwami ono ojjukira bw'aba anaawasa tamala kuyita kyalo buli kadde awasa kati alina gwabongeddeko twala eri naawe nnyini obedda tekyogera mbu bali mutwongerako kati ebiki ebyo byolese kyokka bulijjo nze muganzi naye nange tandaba twala eri oli muganzi wabagenda oganzira eri oganzaganza kabulanga n'okuganza bayomba oluyomba kwolwo kati ekibayombya ebiyungu biweze ebiyungu byeyongedde okuwera oli omwami engeri gye kiri nti alinga katonda
era ye kenyini kumanyi galina teyeguya abakyale balina omweguya. Yagamba n'okubaagala mbwabanga abayambi obuyambi. Kaakati mu kaseera kano tukwate ekkubo okudda erudda. Jjukira alina gye yajjanga amaanyi ge. Kati yeeyita Katonda naye ng'ekituufu yaweebwa Bwakabaka n'Obwakabaka tebwamuweebwa, yabuwamba buwambi. Waliwo okubanga wawamba Obwakabaka naye ate abantu b'osanze mu Bwakabaka obwo n'obayisa bulungi. Ne wabaawo okubanga wawamba Obwakabaka ate n'obanga n'abantu b'osanze mu Bwakabaka obaliisa akakanja. Kati yajjanga eri Mbabyopa Musi Shafik original names. Bwakabaka bugenda kusala. Era yamugamba nti Obwakabaka bwe wawamba butuuse okuva mu ngalo. Kati genda kola. Bwakabaka butuuse okusaanawo ng'ensobi na buli kimu byonna biva ku ggwe. Yeebuuza kikyalina okukola naye ssebo alina waatuuka n'agonda. Wadde ayagala nti ensi ebe ng'emugondera naye kennyini naye alina waatuuka n'agonda. Yabuuza kyateekeddwa okulabika ndi akola. Obwakabaka bulemu okubanga bumuva mu ngalo ttaano. Bwakabaka butuuse omumusaanawo oba okumuva mu ngalo. Tugenda maaso. Kaakati no yalabulwanga naye ng'ekyokukola kikyamulemye okuzuula. Wetukwatire ekkubo ne tudda eri erudda. Ye Mindi ne bbaawe. Mukyala ye Mindi. Kati yamugamba singa kale twazaala dda oba oli awo twandiviiridde mu nnimiro wandibadde omwana eyafumbye edda ku kyokulya naye omwami ebyokuzaala kati yabirowoozaako. Bava mu nnimiro baabo kati baba baakatuuka ewaka ne bawulira waliwo oluyimba olwayizibwa nga silulina mu Bwakabaka buno naye omwami ono okuva lwe wawamba Obwakabaka oluyimba lwe lutambula. Katonda waabwe ow'oku nsi ku nsi ow'oku nsi. Ebiseera ebisinga Katonda kyasazeewo tebaamubuuza naye ku ffujjo ly'omwami ono lyalina tetumanyi oba agezaako okubanga akola ate tetuyinza gamba ni Katonda watima okwekira ye oba okumwenkana. Abantu bonna baasanga ku busungu n'obukambwe bw'alina toyinza butafukamira muwa kitiibwa era bafukamirirawo ne oba toyagala oba tolina gafa. Balina amaanyi balina amalogo ne waba takusobola mu ŋŋuumi ejjembe teriremererwa bw'aligamba kawago kerinona bambi ne bafukamira basobole okugenda maaso n'okuleka nti bakkakkana. Efirimu yaffe egenda maaso ate nate. Kati ono baamugambanga mitala kakkane naye musajja mukambwe ennyo naye jjukira aliko amaanyi ag'enjawulo. Kali bw'atunuulira omuntu ono aba mulaba nga alina ky'asobola omukola asobola omuyisaamu empi ne zimukwata. Musajja mukulu n'atuuka ye kennyini yabagamba ye Katonda aliwo omulwo oluyimba lwe lukola mu kkubo yonna gy'atambulira. We mutagamba mu ye Katonda yekka aliwo era muba mulina kye mwagaza muba mujja kigwako kye bayita ekinnyonnyoko. Efirimu egenda mu maaso njagala olabe. Ha alo omuzaana oyo nga simulabangako. Kaakati ssebo jjukira ono omwami buli yajjanga wano omukyala nga bamukweka kubanga bakimanyi omwami ono mu Bwakabaka buno yeddiza buli ekiyitibwa omukyala yenna era buli mukyala yenna gw'alabako amweddiza. Njagala olabe erinnya ly'oggwa. Kali yasooka nambuuza erinnya lye. Ssebo yenze Mindi ow'ekitiibwa. Mindi nazo zirimu ebika eya Muwanga oba eya Lukomanantawetwa. Musajja mukulu n'abuukayo. Tobuuka nze nkubuuse kati ng'owewera olususu ono gw'oli naye akimanyi sooka onkwatireko tulabe. Abaana abawala abato ab'okukyala abanyirira balina kutambula naye.
Musajja mukulu n'atandika okusikasika omwami ng'alengera jangu. Kabaka tasaba atonda butozi era kwe kusima kwe bwatyo bwakoze. Ogenda okweregereza mukazi wattu. Yajja mu bufumbo buno lwa mwami. Naye aterengera okukebera ebyamaguzi omukulu yabyeddiza. N'abanga ate yalinga yalabira obwereere. Agenda okwetegereza. Okusinziira mwana muwala bwe yakula n'ekirabika nti bulijjo abadde alembeka bulungi. Tugende tulabe. Kale engeri gye kiri nti mwana muwala ono okunyirira kw'alina n'omubiri ogulengera okusagala kyekyo. Uno yataama. Yatabuka ebintu ebitabusa abasajja biba si bingi. Mulume mubbe sente ze oba omukazi. Ate nno ssebo. Gwe ssebo oba bintu byakutubba bubbi wajja ku kyalo kino n'obwakabaka bwo tetwamanya gye wava. Wajja ne weddiza obwakabaka bwaffe n'otuwamba buli kimu otwala butwazi ebyaffe byonna obibbye. N'omukazi omutwala gulabe. Guki? Waliwo okuvuma omuntu ekivumo nga kikwata ku ye era wuuyo amugambye gulabe. Omuntu aba mubi olumu tekyetaaga mugamba nti oli mubi. Musajja mukulu ogenda okwetegereza kabaka kye yakola. Mukazi amulesse. Waliwo olutalo olw'amaanyi kati alina bali bakabamba be abatuulako b'emyoyo gy'emikambwe. Kadi bo basensinga waliwo ekiriwo kabaka ekimuleetedde okuleka omukazi ono kibadde kikumbe waliwo ayinamu amaanyi. Bano bennyini ge batalabanga kamaanyi ag'obutonzi. Kadi bagezaako okuleeta tesita basobole okugatesitinga bawulire obukambwe bwago. Gali amaanyi mayitirivu. Maanyi mangi kati kabaka yagenda akolima. Mujja fa bubi. Mujja kubonaabona. Yabakolimira yagenda abakolimira bukolimizi. Yabakolimira kabaka. Efirimu egenda maaso yakolimira bakolimire. Bwe mutyo bwe mulifa abantu mwe muli babi nnyo okukiraawo. Munange. Tugenda maaso. Efirimu egenda maaso. Yabakolimira bubi nnyo. Naye ng'alina ekimuleetedde okuleka omukazi. Jjukira ono ne mitala balina engeri gye baali batandika okwerabamu ey'enjawulo. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okulaba nkana okuva mu lubiri luli. Okuva ku mwana paka ku muzzukulu. Mugenda kufa. Mugenda kubonaabona. Tugenda maaso. Kale yagamba ekikolimo ky'abataddeko kiyitirivu nnyo. Era nga bwe baali bakubonaabona nnyo. Ne bwe banaakola batya okubonaabona kugenda kukka gye bali. Era abataddeko ekikolimo ky'amaanyi eri enju yaabwe bonna n'obulamu bwabwe. Okubonaabona kugenda kubasinza. Balowooza nti bali mugoba mu bwakabaka buno ne babweddiza. Yeye Katonda si kabaka na bukabaka kyokka. Yabaganze Katonda wammwe mbataddeko ekikolimo munjeemera kitya. N'ensiima n'onsiimulula. Amusiimuludde. Kabaka tebamusiimulula bw'asiima kibabwe. Anda ate abadde ki? Katonda wattu. Kaakati munnange bwe tukwata ekkubo okuva eyo ne tujja tudde eno waliwo ali mu birowoozaamu. Ebirowoozo bingi era agenda mu maaso abirowooza mu kaseera kano kaakano. Katulabe gye biggweera. Kati kumbe babadde bali wano nga bateeze mwana muwala mwana mulenzi mitala. Ono omuwala ssebo awulira ayagalira ddala. Buli walaba ku mitala essanyu liba lingi gy'ali.
naye jjukira naye atuddemu amangi ag'enjawulo. Basajja gye bali ku nsinga omuwala buli wamulabako amuleeta otusimayiringo. Kale bano baasooka ne beebuuza oba ki ekigenda mu maaso ku bantu bano. Gwate maama ekyokuba nti webbiriro ne bajja okulabika ne basinkana Mitala. Kyokka Mitala yava mu famire ey'omukyalo oli Mindi eyajeemedde Kabaka mu kumusiima. Kale bano baakwata ekkubo kwe kubawamu sipeesi ne waazi basobole okugenda maaso n'okwesimayiringira bulungi. Ngamba ki? Kyogamba Kati obadde oli eyo kumbe obadde toteredde. Mwana mwala tali ku noobu bw'eba leediyo yeetaaga mutuninga. ekyunga Kati ekyo kinsanyusizza nange. Olowooza nze mbadde nange tegukuba. kulwa Omuntu ali mulaavu era akubwa mutima toyinza kubwa kawago. Mutima gwe gulina okuba. Kati omukwano gubadde gumuli bubi. Awulira ayagala atandika okuba ne babeera bombi. N'alyoka amukuba akaama era n'akwata ekkubo n'atambulirawo. Yamukuba akaama n'akwata ekkubo n'atambulira. Mwana muwala tatambula bubi n'akamu. Buli kimu n'entunula byonna byewuunyisa. Ono akaama ke bamukubye ebiseera ebisinga obwama kale no kiba kikyo wekka. Yasooka n'azikubamu ne zaaka. Balina obubonero bwabwe bamu. Toyogera neyeeyongerayo. Atambuza maanyi masufu nnyo. Mwana muwala maanyi masufu. Munange nga yeeyongerayo. Ono ekyo yakola ng'akwata bibi adde muka. Embeera ze za wansi nnyo wabula ekimulimu kinene nnyo. Kaakano tugenda okudda eno waliwo atabitegeera. Sooka olindeko. Sooka olindeko. Musajja mukulu. Nange tanasenya nange. Waliwo kye bayita okufiiringa naye. Sirika. Mwasibamu. Muri mute. Tewali. Kakuni malikuna nyima mugamba tewali. Masabatonzi wali masabatonzi obwareza kabahonda mutanyeta. Ababuuza kye baliko nga bamugamba siwali. Naye ebintu si byangu. Muli kuki? Muve mu kkubo. Bw'abasanga mujja munnyonnyola. Waliwo ebintu Katonda watu kabasangemu munaamanya. Kumbe ekiri eno waliwo abadde awandiika mu kitabo kya banne. Bali mu lugambo. Kale ono bamusanga azaayo ebintu mu toolbox. Ne wumbo yatyamu. Bamusanze asiba zipa. Kano kaakano kabadde kakimye ku ssanyu. Gwe ng'ojja weebuusa weerigisa obadde ki? Sooka olinde. Ono abadde avaawa. Ate naye nkusanze weetereeza. Jangu wano, jangu mwakoze ddaama wano. Mwakoze ddaama wano Bwakabaka buno nzenze kaasanyula. Otandise ddi okusanyula? Nkulaba olabika gw'onsanyudde ono. Enataka Bannange takkiriza mulala yenna kusanyula mulala. Naye naye mwana gwe kwata oluyi amuwuliririza akawoowo ava kusanyula bwe naasanyula. Osanyula otya ano nzenze kagaba essanyu. Kati gwe woona ekigambe bali ongambyeko n'eggaana. Awulira obusungu n'owulira Kabaka ono baddaye. Mbu yali azeeko n'amugamba n'agaana.
oba engwalo giwulire abanga akuwulirira n'akutegula musajja muzibu nnyo effujja liri kwono tolirabanga twagira bintu bino bito omwana muto wuuyo ayina kusooka gundi ambulire kati raba kyokoze mwana gwe kale neera mukiddemu obusiruwala mukiddemu genda n'erigulabe genda mwana guto gudidde kusalimba obusalimbi kati osalimbye soko jondake we musalimbidde tugenda ondake we musalimbidde maama jangu ondake bwosalimbye n'amuzaayo mu ttale mu bwakabaka bw'ono omwami yeeka yasanyula temukkirizibwa kusanyula era n'alyoka wano we musanyukidde bwe muti era bwakutwalidde bw'ate era leka nange mbe ndabe nedda ndeka Katonda omugamba ndeka ogamba no ku Katonda oyagala kufa oyagala gwamu kidumusi kaakati munange bwe tuveeyo musajja mukulu ng'akwata ekkubo ng'ayitawo ayina embabyopa egy'awaaba ebizibu bye njagala olabe musajja mukulu atuula mu kyoto ono ayina amaanyi togalabanga atuula mu kyoto mutabani wonze akwaga kali ng'asooka amuyita ng'amugamba nze ndiwo tuula n'osirika busirisi yamugamba ku bye nagamba wasalawo osirike oli eyo otudde onoonya obwakabaka bumale okuva mu ngalo olyoka okaabe wabula nkwewunya okutegeera kw'abalya mmere okutegeera kwammwe kuliko ekibuusabuusa kyava ayitawo bano baana bazannya buzannye tebamanyi nti ebintu bye balimu bizibu nnyo kamala efirimu egenda maaso njagala olabe efirimu egenda maaso munange yabayisaawo mpaka wano bamuwalula tayagala kukkiriza naye nga bamugambye obwakabaka abuleesemu nnyo omuzannyo era buyinza okukwata ekkubo ne bumuyita mu ngalo bw'anaaba teyeegendereza kulabika ng'atuukiriza ebyo ebyamugambibwa biki ebyamugambibwa okutuukiriza byalabise okuba ndi akyalagajjalidde era ekirabise okuba ndi kiyomba embabyopa eyombedde ddala kumbe bano mu mirimu gy'obwakabaka ate buli basanga mitala mwana muwala ayina engeri gyawulira nga bayebayeba era ne bakwata ekkubo ne beeyongerayo mu bwakabaka buli ssebo bulimu amadaala ne bano babeerako abaweereza oba abagobereza ababaweereza kati babagamba bagende efirimu egenda mu maaso njagala olabe ono yamutambuza olugendo bamayiro meka ate supiidi kwatambulira ayagala koowa ate buli wakoowa akuba be bamugamba alekerawo okukijjonya n'okunyigiriza abantu bakulembera kuba omukulembeza kitegeeza kulayika nti obwassanyu bw'okulembera n'okwagala munange naye ono ye akooye yamugamba nkwata ako obukoowu bumuli bubi awulira akooyedde ddala essaawa gy'alimu awulira mukoowu nnyo olugendo luno lwe bamusuddeko lugendawa kumba bamu ku abo abaatuulangamu amaanyi agamukuuma ate lengera waatandika okukwatagana n'emitala era buli oli waagwa mu kafuba ka munne awulira nga tayagala kavaamu ayingidde akafuba awulira talina gakavaamu kati ate bongedde okuyingira ekimwanyi akafuba wogatako ekimwanyi mwana muwala ayagala mmuwa ssanyu mukimwanyi
bano olugendo lwe bakutte beeyongerayo. Yakoowa, yaweekeera, yasimbuka awulira akooye, naye olugendo lukyalina okugenda maaso. Balagawa ogenda okwetegereza gye baatuukira. Waliwo gye baatuukira ku Tyeddene. Eti bwaguuga naye omukulu bagenda omuleeta ng'ate amaanyi gamuwedde. Basi n'atandika obbalagira balina ogwetolola ku supiidi ya kizungirizi. Wanguwa muti bagwetolola oba omuti gwe gulimu ki? Naye nga balina ogwetolola. Waliwo atazze nabo yagenze ofuna essanyu mu kimwanyi. Wowe maama. Gwe owe owumula yamubuuza situka mangu gasiya owumula ne bawumulira wekyagala kwonooneka. Laba ebyo bulijjo bye tugamba tukubuulira ekyokola odda mu kuboggolera bantu. Bambuulira ebyokukola adda mu kuboggolera bantu. Naye nammwe nze nkooye nkuwe kumanya ogawulire. N'agamba byonna bye walina okulayika ni okola walina okuba ni oteekawo saddaaka. Ebintu ebyo bikulemye oli muzannyo. Munnange nga bagenda maaso nakwetooloola. Abadde nga bamugamba ng'ayina emputu sebo wadde eri ayina baakyunga. Naye wadde eno naye waliwo abamusobola. Ate si abeera basitudde buli kaseera kati ayinaamu wadde ka gaasi. Awulira embuto zitandise omumenya. We naye mbwe kyakuba bantu migo. Naye bukyakuba bantu naye leero aluguddemu giweddeyo. Baasi katulabe emirundi giweddeyo. Firimu egenda maaso. Oba bakowoola ki? Kyo kinaayita bangono atudde. Nga bagenda maaso nakikowoola. Eddoboozi nga liva wala. Yamawe ya mirembe ba. Ogenda okwetegereza ne baleeta. Bagamba saddaaka. Oba yeno gye baleese. Ne bateekawo. Owange kibadde kigize tukoze tutya. Ogenda okwetegereza. Saddaaka ereeteddwa. Bamereta saddaaka weeretapo. Ne bateeka bulungi wali ku muti. Basobole okugenda maaso n'ekikolwa ekya saddaaka. Era tewali kulabika ni waliwo okulemererwa kwonna. Saddaaka
Kalina kiwakose. Kagenda balisa saddaki. Era bagamba byonna tebinnaggwa. Saddaaka ne batwala. Saddaaka. Batwala. Wawe! Saddaaka badde ekyalimu obulamu. Egenda okulira entumbe zigwerayo ebiwatowato Saddaaka ne batwala. Saddaaka ng'emaze okutwalibwa. Tewaliwo okunnyonnyola kulala egenda okwetegereza. Obedde omuti guno kwe kuli amaanyi wamayitirivu ennyo. Ogenda okutya jjajjaze ekifaananyi mwalabikira kyekyo. Munnange ekyaddaaka olekye. Ekyo kyera kokolaganye nali kyo ekintu kiwedde. Naye ekyaddaaka lwakuba ebadde teriimu nnyo emisamba tegimatira. Okuntya otegere nti nze. Njagala jjajja munyongere amaanyi. Abantu bano bebe nga bantira ddala mu nsigo ekifaananyi eky'obukambwe n'ekyokuba mu nsigo ekifaananyi ekikambwe ddala. Bamusiga ekifaananyi ekitiibwa abeere ng'atiibwa. Abantu bongere kikakasa mbu ye Katonda waabwe, mbu ye Katonda w'oku nsi. Kane tudda mu Bokimwanya and Advocates. Mwana mwalo ogenza okwetegereza ne mu nsi y'ab'amaanyi. Tekumpadde ekyanyu. Oli alina essanyu. Nkeni okirabye. Bali booliko bafu. Eno ewali ebiramu. Nze nina ebitambula. Munnange mukuva eyo era ogenda okwetegereza twasibira waka. Omuntu eyali akuuma mu lubiri n'atandika okuba nga yeeringalinga naani n'emitala. Ekirabika okuba ebintu byakyukamu. Eno gy'abeera gyawulirira emirembe. Mitala akoze kyekyo. Ye mukazi gwe yalootanga ajjukira. Why? Mitala wu! Jangu. Sokolinde mukatana. Jangu wano. Mwana mwala musanyufu essanyu livudde mu kimwanyi. Mulimu engwala z'ebisiraani naye ne badde ya mukisa. Oyo omuntu tatambulira kuka oli kabaka omufuumu gwe tayagala. Abeera takyabeerayo. Da takyaliyo. Tubeera ffenna era takyaliyo. Jaleeta obuzibu. Abantu abalimu amaanyi ate nze nina bunafu. Wali wabaddewo ku muti abadde alengera jjukira. Era ng'alengera bulungi nnyo ekigenda mu maaso. Ono takyakolera kabaka oli Katonda w'oku nsi. Ye omukwano gwamuwaggula. Bannange love can make people change. Kyova olaba wali obukyayisawo omukwano olaba abantu bwe bataakyuke. Efirimu egenda maaso. Bugenda okuba nga obulabika okuba nti obudde bukya bwe buti. Musajja mukulu agenda ofubutuka mu kisusunku. Gwe eno tebangako y'abalamu. Ogenda okwetegereza. Katonda yagamba omuwa mukazi n'omugaanira. Olyawo ofuuse wamputu. Wateekebwako ekikolimo. Obulumi obugenda okujja maka muno. Ojja obuwulira. Obulumi obutaliiko kugira oba. Bw'ogaana omuwa omukazi Katonda n'asiima ojja okukiraba. Ento bwe mbadde nzize. Kati ebintu byakukanga ndowooza. Mitala talina n'ekimu kyatidde ku bino. Omukazi n'avaayo. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso bigwera wa.
kati basooka ne babirowooza bibalemye okujjamu amakulu. Ekyokola kyo kyekiriwa. Kati kumbe nikyana n'avaayo. Jangu wama kintu kyange. Bano balina laavu. Omukwano oguli wano ate gwanjawulo nnyo. Kati omukyala munange avaako eri mu papusika. Ava ajja lugoye badde lugize naye waliwo abadde aleese ekiwandiiko. Ogenda okulira endolwendolwendolo omukazi omukyala bannange omukazi bamumize. Laba firimu mama nyabo. Omukazi alugenze. Omukazi alugenze. Omukazi alugenze. Kakati Saabayozi yuno eno bali mu kumukolako bulungi bamuweweeta. Nze mpeweeta ekifuba. Bali mu kukaaba nze mpeweeta ekifuba. Nze mpeweeta wano buli omu akaaba. Todda mukwata ku muntu nze nkola bwe nti. We kwata baabo ekintu ekiri wano si kituufu n'akamu. Laba omukulu bali mu kumuweweeta. Okumuwembejja kulinga okumuwembejja. Okumuweweeta kulinga okumuweweeta. Babonyabonya buli muntu yenna wano. Abakozi baabwe, abaweereza. So nga kiba kirungi yenna Kabaka obutayisa bubi bakozi be babe nga bakwenyumirizaamu. Naye omuntu buli wabeera nga yenyiyiddwa kukolera era nga anoonya mukisa wa waali pasukira dduka ave wano, obwo Bwakabaka nawo babugootaanye. Abakyala bonna nga bwe bali bana bawulira bamufukamala. Bamuweweeta balwa mukyojja naki tewali mukolo embagala nze wamma nze goba ogamba sikati dindako ekiri wano. Mukyala mukulu ekintu kyakyagala naye ate onayagala munali envuunu awulira zayo olubagwe tujja kukuba. Bwe bakwagala nnyo singa kuba nno baba bajja kukuba oba ojja kitegeera. Enderi naawe unya n'akamwa bakeerangira beerangira. Wamma ndinda gwe naawe olabika tokyasenya abyogedde. Nkwataako naawe temukwata nnyo naawe bebbi wamma gwe. Kyala mukulu ate yabagamba tali kuyomba nga waali yaba okwesojja wano. Terera mu lunyiriro. Buli omu agamba ne terera mu layini yo. Olina okuterera mu layini yo. Ono atunula mukozi yajja kuuma. Ye musajja atubyamusobera dda. Newe oyagala mukazi ki Kabaka amukutwalako. Kati ono tuba tuli awo. Mindi ke bamusenye wali ekisajja kibadde bulijjo kimuswamye kyamwetika mpaka eri Kabaka. Bakola nnyo Kabaka abasiime. Bo tebafaayo oba balumiza bantu kyo baba bakabiza genkanawa bo bakola ekyo kye balaba ekiyinza okukola nga basanyusa Kabaka waabwe. Yamulabanga bulijjo bukyanga amulaba tabanga n'amagezi ate leero gamususse. Laba firimu. Mindi afuuse Mindi. Olera bwomi. Tufudde bannange.
babadde bayomba baliyo babataano namwe waliwo awo owabujja obungi akasaseemu empi eyo werokamu akawadde werokamu 1-2 bannange temulwana mwe bambejja mumpembejje temugira kintu kino mbubi mumpembejje bulungi toddamu kuba bannunku emikono egy'olugono giba gyakubonerezebwa ngene ebibwadde kibulijjo oli nkimu otaagula Brownie. Munange nalulungi munalyenvu omuddugavu wange omubiguzi wa kuno maama muganzi muuga Tonda wokunsi. leka mukimanye nze katonda w'okunsi nze siddibwamu esebo katonda w'okunsi nze esebo Saabatonzi lengera Saabatonzi naye alina gye yali naye ne balyoka bamukaabye okukaaba kwotalabanga yagenda n'asaba amaanyi se bayambala ekifaananyi ky'entiisa abantu bonna batandika omutya badde nsaba kangavulu biritadda munnange oli bamugobe abadde akuba omunnaffe omupya n'okumugoba bamugobe kumba omuwendo guba gukendeera ono buli waawasa omanya abadde namba 5 otuuse mu 7 eyo wiiki namba nga tebakulaba ate n'ogezaako okwenda ebweru onoonye essanyu oba owedde Afaanane ngo. genda omunaazeeko omulabise bulungi n'afaanane nga mmwe muna kale mukama waffe woolabika okuba ng'ogaana ekigambo n'ekiragiro ky'omukulu bakugoba kati bamuwalabanya nga nte mulufula bitawo awulo omusiru kyadukoze baddaagi kimumutegeeza sebo bye byagamba tumutegeke simanyi tumutereze simanyi tumukole tutya ekyo tulina okigamba nti ffe bano nze muganzi wa kuno nange alina okimanya nze kimyula munali envugo bayagala ennyo maama ndikala mu chocolate tugende tukisiiga n'omunyala awazibu agenda ekito kirumba ng'awulira obuzibu efirimu egenda mu maaso kaakati mu kuva eyo waliwo ekihuulihuuli kale ekihuulihuuli zanyira kwani jjukira ono y'omu ku baasanyusanga muka kabaka ng'abawa essanyu efirimu egenda mu maaso wuuyo atambula nga muzimu Okay. Genda okwetegereza mukulu n'avaayo customer can take the word that you would be now. Baby. Ata amawulire agazze amawulire agazze tegaali malungi n'akamu. Firimu egenda maaso. Katonda watu ono yaleese amawulire ne mu bbanga ayita kaakati ogenda okudda eno waliwo olugambo olutambula bagamba ni kabaka ssaawa yonna agenda kulabika ng'alonda n'abakyalo omupya kati nze nkwagaliza bakulonde nedda obufumbo obusobola ono yagaanira omusajja ku lubuto lwalina olulinga olupike nedda
Oba lwaki abakazi batanya abasajja ab'embuto? Solo okukkiriza ate n'ogenda Kalona nga gukutwala. naagamu nange era oba olina okukkiriza era ne gukulonda oba owedde biba byampaka. Muli awo? Nawe jiva. Oyo simanyi bagamba wakukitaawuluze. Wakukitaawuluze. Mwana gwe osawukana n'ebigambo kati waba nga si wakukitaawuluze. Naye nno naawe ebigambo bikususseeko kati wakukitaawuluzi ludda wa? Oba kitaawuluzi kikutaawuluza ki? Tugenda maaso. Waliwo olugambo olwazze wa Kabaka mujjukire. Era eyabuleese ye mwami ole yagidde mu kigundi n'okubuuka abulira mu bbanga. Ekyalo kino waliwo ebintu ebitateredde era nga situmanyi ludaba gye biggwera. Kaakano nno tugenda maaso ne sinema. Wano nno wennyini waliwo eyajja nga atambula bwe yeetegereza alinga alina kyanoonya. Tali yekka era mu kutuuka kumbe babadde balabwa. Kati yalinga alabye naye alayika talabye. Yalinga alabye naye alayika talabye. Ekyamazima alabika talabye. Tugenda maaso. Bagiyita Katonda w'oku nsi ekitundu ekyokusatu. Banoonya ki? Bano ababadde basooba baagala ki? Ekigendererwa eky'okujja nga basooba kiki kye baagala ewaffe? Mitala abadde alaba buli kimu ekibadde. Baasi jangu baasi soka kani bamuyiribye emisinde 10 kyotala mu kimu babano bamwagaza ki? Bamwagaza ki? Efirimu egenda maaso. Kati we bamugoba yatuuka n'ayimirira. Kiki kye mwampola kye muwulira nti kye mwagala? Mwampola ki kye muwulira nti kye mwagala? Tunuulira sinema. Tunuulira sinema. Baabo genda okweregereza musajja mukulu wuno avuddeyo. Bw'avaayo yafuluma n'ensumbi naye ku luno atunula bulala. Ku mawulire gonna ge baamuwadde galaka ge gamuleetedde okutunula bwe bati. Ne tudde wa mitala eyasaliddwako abantu bali. Balina amaanyi nabo si bangu. Wabula gwe balumbye naye tagenda. Ne balyoka bakumamu. Balina obwoto mu bbo. Ne bakumamu akooto. Kakuweereze. Kati baabano bamusazeeko omulundi ogu. Ono alinga ali mu kwetonda. Ogenda okwetegereza balinga gwe basinziza amaanyi. Ne mwana muwala lengera naye bwe yeegattako abe nga ataasa ekyebbeeyi kubanga oli yafuuka muntu we. Yafuuka muntu we. Gwe. Abazze nga baagala kufuna mitala. Kati ate waliwo abazze ku sayidi ya mitala. Basooka bapika lutalo lwa ddogo. Ono ale si yataasiza. Ono yataasiza ebiseera ebisinga omuntu bw'akyuka. Wababa baba bamukkiririzaamu era nabo bakyuka kudda ku ludda olwo lwazzeeko. Ana n'abakasi bonna kyonna ekittiibwa
waali atabuse awulira weeyitamiddwa era nga waali kino kye bayita okoowa awulira akooyere ddala kati ekijja kijje ayagala bamutegeera akamufaamu bajja kukitegeera nti yesi wa muzannyo n'alyoka atunuza ecupa mu ggulu ecupa yagitunuza mu ggulu ecupa egenze naye bwe yadda naki mu kuwaayo ecupa ayina be yasiikuula laba ekyava mu ttaka laba amaanyi sajja ku maanyi kwayimiridde tafuddeyo baasiikudde maanyi g'emagombe naye abantu balina okumutya kaakati batulyawo nga bawa mindi yaze kikino kyasiikudde laba amaanyi amayitirivu agambe taagala kumanya ekijja kijje ekijja kijje kukuba omuggo yagolola omuggo naye nga gukyakola kumbe mitala nali asobola kunkwatako nina asobola kati awulira amaanyi gage ensi yonna yiye kati tewali ayinza mukwatako alaba yeka bwejjumbira alengera yeka bwejjungira omulaba gwe ononye eki mubadde muzokola kibasooka ne bakaba omuwala amaanyi gayina nemitala bamubase emikono kati ananuka alinga lababandi akoma muli ayinza okubeera buseganano nabo okumwenda obaozanya ono naye abadde nga zaataasetaaseko ne bamukola ekyajabu omusajja amaaso gamyusa atabusa atunula nga vampire afuuse kanywa musaayi ne bw'okola otya toyinza mwesikambulako bano balwana nga bwe basobola omwejjako abadde abatuga kaakati ne basooka beegatta ne bavaamu amaanyi bamutute ku kikolojero bajja mutokosono wa kufumba ebyo byawoza simanya amaanyi asimbye ku luwonzi oyo ali ku bibye kati amaanyi gabadde azuukusiiza ne bagawangula era ogenda okwetegereza yatandika okukerera mpola mpola yatandika okukampola mpola amaanyi gabadde yeewanyisa kanyama weeyo wali bamusasula mwezi babya amaanyi oba simaanyi yabanja bosi kiri kitya ndeka naawe ndeka nderi banswaye oyagala kuyamba ate weekoza ono yamugamba olabe be nakulabula toyogera tende nakulabula okiwulidde nagamba gwe naye ekifo ekyo mwewuzumira emputu gy'otambuza eno neeri todamu kwogera bintu ebyo nagaana obba mukazi wange abasajja bonna ku kyalo kuno bafudde ebisajjasajja buli mukazi gwe bawasa gw'otwala sebe weefudde ki obwakabaka bwaffe wabubba bubbi kati essaawa tubukujjako tugenda obukwambula yekibooko eriwa n'agamba tolifuga nseno nagikujjeko endi obwakabaka tubweddiza yakanda kuseka nkwataako wamma ekyokungobangoba naye kimanyi amaanyi gali mu kugajjawo teyasigala kyekimu
afunye n'ekiwundu bulijjo Katonda onaayiwa omusaayi bulijjo atumanyira kumba ayiwa n'omusaayi Katonda waayiwa omusaayi abantu bajja n'ekibooko Katonda we yalengera nga bazza n'ekibooko Katonda yamasuka omanyi ssebo ekintu kyonna bakitya nga tekiyiwa musaayi naye kasita bazuula naye kiyiwa omusaayi gye bagiwunye namunange mitala webale mwana muwala baluwanye nga bwe kisoboka okulayika nti embeera eno bagirinnya ku nfeete era Katonda abadde agenda maaso n'okubuzaabuza abantu nti Katonda nga yerimbise mu kifaananyi ekya Katonda n'alyoka atulugunya abantu balaga balina omugondera kuba ye Katonda waabwe byonna abadde yeegulumiza kale n'obadde Katonda lwaki n'ayolesa obuyinza bwe era bamututte ntyagi obutaddamu kufutubbala ku bantu bano okulayika nti basigaza eddembe lyabwe nabo okwegamba okuba ku nsi Katonda lukusa yalubawa teri muntu alina lukusa kubonyaabonya muntu yenna ku nsi kumutulugunya kumumalako mirembe na kumutwalako bibye kuba buli muntu alina ebyo obugabane ono naye kulekirabika ndi omulimu ogwali gwamuleeta ye yakwata ekkubo n'alyoka akumamu entambula ey'abalogo eba bwetyo jembere erimuno nebeerawo ng'epaakinze ebanga pikipiki oba ono baamunonera mu kyopa kati omanye omusajja ono yali yaloga abantu ne babawunzawunza omuntu okutuuka okusooka olindeko baali baabafuula embuzi nga yeerira namudde alinga mme kaakati abadde alemesa omukwano gubadde gwakwekweka naye nekirabika kati omukwano tegukyali gwakwekweka n'akamu era bannaffe kye balwanyeeko ne balaba nga emirembe gikomyewo eri abantu bano adde basula mu biraalo olabalaba omuguwa kumbe bulijjo nte kwe bulijjo ayagala kuntu obadde ayagala kuntuga neddansi ono adde amanyi bamwambaza omuguwa mutuga kumbe abadde nte era wiiki ejja abadde mu lufula ozanya n'okuzanya abantu babadde babafuulira ddala ekirala sokulindeko nga babafuula ebintu nti ebyabula ebimpemempeme ebikutubba pane ate kiki ekintambuza ng'omuketebba tulengera omukyalo ono genda okwetegereza mukazi wattu agenda okwetegereza omwami baali bamwambaza yambaza dda mukwano gubaawo osooka neweerabira omukyalo essanyu lye bamuwadde eryokumukumu kuba oli abadde musanyusa nnyo buli kadde nga aba musanyusa kale esooka nebyerabira ebyo noga munange kasita tebatemye kugulu oba ki kati waliwo gwe baali bagironuwayi kintu kino saagala kuviiramu abo ensi weekutta osooka n'ojjukira ekikulu ekikola adde batubonyaabonya wano naye kensooka enfune masowaani gano ewange tegaaliyo sooka endaba ekintu kino engeri gye nkigala masopiki masowaani obwakabaka buli bugudde kati obwakabaka bulina kubeera bulala nnyo efirimu egenda maaso tunulira ozanya n'okuzanya musajja mukulu emiwunyo aba ekigere yazuukusiza amayembe g'okutaka naye mugatwala bakubyono kibooko tazirabanga yamala aziraba katatudde atandise kwewalula bwewaluzi bintu byakwewalula kati bintu byakwewalula bwewaluzi kati efirimu egenda maaso
awula takyayina buweerero. Awula takyayina buweerero. aliwa Kati abantu bamunoonya. kubuziza oba Baagala kumutema bufififi. nakulabula Genda okwetegereza. Musajja mukulu yalabulwa nnyo. Naye okuwula tekwali ku sayidi ye. kola Era emputtu eyo oluusi ereeta ebizibu. Ate bagamba embulirire tefa yonna. Muntu bayinza omugamba ne bamugaba kino kiri naye nga yeefudde nampulira zibi. Ye n'alondawo kyabutawulira newankubadde amatu agayina. N'asalawo akola emputtu n'awuttuma n'abanga musajja muzibu nnyo. Kaakati balina Kanyama baagoba Kanyama nga tamanyi mukama we gy'ali. Kumba abaamuleeta bamuzizaayo olw'emputtu ye gye yayolesanga. tuveeri tuva kugoba busajja Okimanyi tuba kugoba guno ogusajja gw'oli eno. owaayo oba Muva mugoba mwagala kutuleetera buzibu. omusajja n'akomawo mu lubiri Kati ate nampyano yali yatya nnyo. Amanye essaawa yonna essajja liyinza okudda ne lireeta obuzibu. Mwe muligobye mulikubye ekibooko muligoba ne kibooko emu liyinza okudda ne kibooko abiri. Ekyo oba ogenda kinnyonnyola otya? So tugenda okudda erudda. Bannaffe omukwano gubali bubi. Ensinga emaze okuba ng'etereera era mwana mulenzi yakwate kuba abenga asiibula munaffe. Mitala ne munne yabasiibula. Kale nno Bwakabaka n'abulekamu emirembe nti ebiseera ebisinga okuboneka kw'omuntu aba alina omulimu oluusi nga Katonda yagumutuma era nga talikwata kuba okulayikani avaawo oba awummula mpaka ekyo nga kiwedde. Kale nno buli muntu kiba gy'oli kunoonya butume bwo buliwa. Era yabasiibula kwekwate kubo babe nga beeyongerayo. Jjukira mu kutandika ekitundu ekisooka abaana baali babuuza gye baava. Kale no ku mulembe guno ogw'olwaleero tebakula. Okukula baakugoba. Oli yagamba oba ali myaka 17 bono. Kwegaya yinzo gamba affe Yesu twamanya n'okumulera twamulera kuba ali myaka 10 na 10. Bakwate kuba babenga bagenda ofuna ekyokulya. Omwana nga bwabuuza naye nze mu story nga siina bwe twerabye temutunyumizaako ffe mu lugero tetuliimu. Ate ffe twajja tutya. Tujja kubulira waliwo n'okuzaala gaali matooke ge gaaleeta ebizibu. Eno bwetyo begenze naye nga bakusuubiza ekitundu ekyokulala kyandibanga kituukawo essaawa yonna tujja kuba tukikuleeta bweneebeze akuume.